olunaku olwaleero lwe mulaba mpaka lwakuba nti kati president annaba kusayininga so eyise era president he will sign naye olunaku lwanaba amaze okusayininga nga bamaze n'okutereeza amateeka obuwaayiro bwebagenda okwongeramu nitty-gritties olunaku olwo lwennyini Kafeero ennyimba ze zigenda kumuddira kubanga etteeka ekkadde kati liba liweddewo nga tutandise ki pya etteeka ekkadde omuntu bwe yatundanga ennyimba ng'okuddamu ne zifuuka ezize copyright tebadde emala emyaka 5 naye kati olwaleero basazeeko emyaka 3 gigenda kubeera ng'emyaka 4 kitegeeza nti ennyimba za Kafeero ze yaguza kasiwukira emyaka 25 emabega zifuuse zizze okuva na leero era kati abaana ba Kafeero ennyimba zizzeeyo gye bali kati zaabwe be bamanyi ani gwe baguza ani gwe bakola ki oba okitegeera ensonga ya copyright law egasse ekirowoozo kya King Saha Eddy Kenzo ne Bobi Wine mu kifaananyi we twasembayo okuba nga tumufuna mu kuziika omugenzi Kato Lubwama we yavaayo n'agamba abayimbi babeere nga beegatta ku Dr. Hilderman essaawa eno ng'ali mu Parliament nga shadow minister ku art abeere nga bayisawo ensonga ya copyright olwaleero Parliament esobodde okubeera nga ate ekola ennongoosereza mu tteeka eryo erya 26 era nga bingi bigenda kuba nga ate bikyukamu yadde olutuulo bwe tutuukidde mu lutuula olwokubiri wabaddewo amaloboozi okuva eri ba members of Parliament okuli omukulu David Kabanda nga bagamba nti clause 9 esaba TVs radios ne ebifo ebirala byonna ebikozesa music okubanga bimusasula nti si kituufu era badde bawadde ensonga nti otunulira omuyimbi olwaleero TV promotinga music we okutuuka okumufunamu so nga bagamba tekiba fair ate omuyimbi osasuza TV eyo oba radio ewa omuyimbi platform okubeera nga ate apromotinga byayiiza okuba nga agisasula so debate nebeera nga etambulirawo kiba kitwaliramu n'amabaala kiba kitambulira mu hotels bonna womanyi music abayimbi bamukozeseza so nga ate olwaleero nga tutunulira okukyusa mu tteeka lino abayimbi babadde basinze kutunuulira awo kubanga ssente empitirivu nnyo zibabadde bafiirwa nga tebafuna mu nkola efaananako weetyo so olwaleero speaker Kosana Anthony General basobodde okubeera nga ate bagoberera ensonga eno bulungi ne wabeerawo Anthony General bagamba nti ebijja soboka ebibadde tebijja kusoboka n'abeera nga nabyo biwakanya so mukyo tugenza okumaliriza nga bagamba nti bill bagiyisizza kati kye tulinze ze regulations abayimbi ze bagenda okubeera nga ate bayitamu okubanga bafuna mu biyiye byabwe mukyo nalabyekaawo Anthony General ng'agamba nti mukukola oba mukwegatta collecting society kikyentegeeza nga olaba UPRS eriwo oba enaasigalawo mu bitongole ebyo bigenda okuba bisolooza ssente z'abayimbi nti abayimbi balina okubeera nga at least beegasse 30% okuba nga basobola okuba bafunamu eyo collecting society kyenategeddeko nti Anthony General agambye nti ate omuntu abanga ali omu oba babiri oba basatu nga tutunulidde artist kubanga afuna mu kyayiiza kigenda kubeera kitya so awo newabeerawo ko ebibuuzo ku nsonga eyo eya collecting society egenda kubanga body collecting sente ekikola etya era omuwendo gw'abantu abalina okubeera registered kigenda kubeera kitya then netwogera ku nsonga enkulu eya ownership obwannannyini basoose nga bagamba nti obwannannyini butandikirako oyo ayiiyiza nti Spice Dana agenze mu studio n'ayiiya oluyimba lwe n'aluteekawo buli omu n'akimanya nti lwa Spice Dana kakati Anthony General n'atugamba nti wadde tukitegedde nti Spice Dana yayimbye naye alina okugenda registeringe kugamba obwannannyini abufunire ddala ku ekyo kyabeera ayiiyiza era asobole okubeera nga asobola following up okufunamu ekyo kyayiiyiza ensonga ndowooza etabadde mbi naddala nti tuli ku mulembe ogwa AI nti buli muntu asobola okubaako kya duplicatinga mu mbeera emu oba endala kakati mu mbeera endalira erabikidde mu nsonga ya copyright nga ogyeko ekyokuba nti abayimbi beegasse wamu basitudde amaloboozi ku mulundi gwe gumu ndowooza
Ehudaman agenze okuva mu Parliament nga at least alijjukirwa nti kale bwe byatandikira yalimu wadde gye bisembedde ndabye badde nga gwe banafuyamukko wano mu mbeera emu bendala naye nga at least yaliwo nga bitandikira ddala mu mbeera ey'okufuna copyright. Eddy Kenzo, president wa federation, naye ndowooza naye akivinze kubanga president azze akibagamba nti tuli ku nsonga za copyright n'ebirala era bangi badde bakifuula nakya kumwogerera copyright eriwa badda mu bino bali mu biri naye bwe baba nga bakituuseeko nakyo tewabeera wabyawo. So Eddy Kenzo Kongs ne Minister Nyamutoro mulabyeko mu Parliament mpola kati nga mmaliriza mbawe byonna nga ebitambudde abayimbi tetukoma kukyamuka nti copyright eyise ngenda kusaba buli omu waali ayongere okuba nga agisoma yongere okusoma kubikwata ku copyright omanye copyright ekola etya byonna olabe nga naawe otambula n'okumanya omanye woofunira ne woyinza okufiirizibwa. Kakati twalina keesi y'aba writers ne tubeera ne keesi y'aba producers zonna ezo keesi ezaalingawo nga twogera ku copyright eno nti we tubeereddewo olwaleero omuyimbi abadde afuna mu luyimba lwe ng'omuntu nga producer baamusasula omulundi gwe yakola oluyimba writer baamugya mudda kati ng'omuyimbi yasigala kulya ku performance. Kati olwaleero nga tugenda mu nsi erimu amateeka ku biyiiye kijja kuleetera producer okusigala ng'alina percentage gy'afuna ku ekyo kye batonzeewo writer asigale ng'alina percentage gy'afuna management efune n'ayiza afune so ezo na parties zisigala zijja kubanga zifuna so kyekirungi ky'etteeka eyo nti liyamba buli muntu efforts ze okubanga abaako kyazijjamu ku ekyo ekiba kitondeddwawo. Kale byebyo for now ebisingawo tujja kubanga ate twongera okubitematema naddala nti ensonga kati yeri mu ddiiro eya copyright law 2 ndowooza oli ba 226 yes kuba we bayisizza biiro eyo tulinde tulabe n'engeri gyegenda okuba nga ate eteekebwa mu nkola. Thank you, Right Honourable Speaker. Right Honourable Speaker, upon receipt of your notification of this amendment, we did have a chance to consider this and even had a chance to discuss with the stakeholders who are available on this. We have no objection to this amendment. Thank you. I put a question that clause 9 be amended as proposed by Honorable Kabanda, agreed with the chair of the committee and confirmed by the Attorney General. Those in favor say to the contrary, nay. The ayes have it. Clause 9 as amended. I put a question that clause 9 as amended stands part of the committee. Those in favor say and the contrary, nay. The ayes have it. Clause 10. Clause 10. I put a question that clause 10 stands part of the bill. Those in favor say and the contrary, nay. As have it. Madam Chair, clause 11, the committee proposes amendments. Before you go to clause 11, I can first introduce our guests who are up there. We have Eddy Kenzo Musuza. You're welcome, Karungi Sheebah. Pius Pallaso, Joseph Mayanja, Chameleon, Moses Saleh, Martin Moomuza, Michael Kalumba, Lillian Mbabazi, Lord Fred Sebbata, Alex Lokuten, Cindy Essanyu, Daniel Kazibwe, Ragadi, Pastor Wilson Bugembe. Pastor, where is Pastor?
Martin Musoke, Joanita Kawalia, Matthew Nabwiso, Nathan Magola, Cassandra Richard, Kansime Ann, Annette Nanduja, Aisha Nava Ziwa, Sewanyana Malcolm, Raymond Kaisa, Richard Mugisha, Shine Nyashosh, Okuni Edward, Sulaiman Luanga, Halima Namakula, Muzee Idi Masawa, Ronald Mainja, Charles Musoke, Cheyune Mohammed Habib, Nkaluvo Rona, Lubega Edris, Chachimwa Jen, Agaba Ezra, Exodus, West King, Emrys, Bruno, Kamugisha Abia, Sandy Jafaruk, Muinda Rao, Fanta Busoga, Kabi Fred, and Kironde Vidi. You're all welcome. Join me in welcoming them. We also have our own Hildaman. We also have our own Obangaina. We also have our own we have Balaam. And then we have Rone. Chairman Rone. Chairman and then we have Chairman Kayemba Solo. You're all most welcome and thank you for coming. Silo. We also have Silo. Now, members, can we finish the bill? Clause 11 is an insertion of Section 39A in the Principal Act. Clause 11 is amended in the proposed Section 39A, 39AA in subsection 2 by substituting for paragraph A the following: A, author 30%. 2, by inserting immediately after the paragraph A the following: performer 30%. B, by inserting immediately after subsection 2 the following new subsections: the remuneration to be paid under subsection 2 shall be computed on the net revenue earned by the person exploiting the works of the author or reformer as colouring back on after payment of any applicable taxes. Proposing that consequent to the amendment in clause 9, we amend clause 11. The payments made under this clause shall be made through the National Payment System as prescribed under the National Payment Systems Act. I beg to submit. Thank you. I put a question that clause 9 be amended as proposed. Those in favor say on the contrary, nay. Those in favor say on the contrary, nay. The ayes have it. Clause 11 as amended. I put a question that clause 11 as amended stands part of the bill. Those in favor say on the contrary, nay. The ayes have it. Clause 12. Put a question that clause 12 stands part of the bill. Those in favor say on the contrary, nay.
The ayes have it. Clause 13. I put a question that clause 13 stands part of the bill. Those in favor say on the contrary, nay. The ayes have it. Clause 14. I put a question that clause 14 stands part of the bill. Those in favor say on the contrary, nay. The ayes have it. Clause 15. I put a question that clause 15 stands part of the bill. Those in favor say on the contrary, nay. The ayes have it. Clause 16. I put a question that clause 16 stands part of the bill. Those in favor say on the contrary, nay. The ayes have it. Clause 17. Chair. Madam Chair, Clause 17 is insertion of Section 49A in the Principal Act. Clause 17 is amended in the proposed Section 49A by substituting for the subsection 4 the following. The registrar shall not issue an order or a notice for blocking, taking down, or obstructing of infringement content unless the owner of the copyright proves that an infringement of copyright works has occurred as required in Section 45. Justification to harmonize the proposed subsection 4 with Section 45 of the Principal Act, which describes an infringement of copyright and neighboring rights, is deemed to take place. Once a creative produces his work, he has a right to that work. But for you to benefit from the protections provided by the law, you must register. Because you will find it very difficult to tell someone that they're infringing your rights when they did not know were your works. So you need to register your rights in order for you to protect yourself under the law. Because anyone can claim. There is a right by virtue of creation. But for you to protect that right, you must register that creation. Madam Yes. Chair, Madam Chair, I have seen flowers from up. I've seen the purpose, the committee was intending to protect the creatives, but I've seen the flowers for the Attorney General, so I concede. I put a question that the I put a question that clause 17 stands part of the bill. Those in favor say on the contrary, nay. The ayes have it. Clause 18. Clause 19 is amended by deleting paragraph B. Clause 19 is amended by deleting paragraph B. Justification, Madam Chair. The proposed subsection 3 is redundant in light of Section 45 of the Principal Act, which describes when an infringement of copyright and neighboring rights is deemed to take place. The proposed subsection 3 is deleted since it has the effect of introducing mandatory registration of copyright works in contravention of the provisions of Section 3(1) and 2 of the Principal Act and Article 5(2) of the Berne Convention and Article 20 of the World Intellectual Property Organization Performances and Phonographs Treaty, which the bill seeks to domesticate, which prohibit the imposition of formalities on both the enjoyment and enforcement of copyright works. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa na mugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Coolance paka ku gate galina sitting room enteeketeeke obulungi dining effumbiro kw'ossa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako garden nnungi parking nnungi gate ya remote ekifo kino kyakolmodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu couple family namwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel.
The CEO Beauty by Cassandra. Tulina habo wa buli kika, supplements, ebizigo, ebyerusa n'ebiteerusa. Oyagala kusigala mu kala yo, oyagala ku brighteningamu, oyagala kwekuba mpiso. Emimwa gyo gyasirira. Tulina pink lips n'amajani gakuyambako mangu okufuna olubuto. Tulina empeke za kabina wamu n'ebizigo. Oyagala kugejja oba kukogga. Tulina bedroom products, nako gels, sabuni ya yerusa. Osobola tukubirako 0708 76 32 11 nga tusangibwa Mperere ku Gayaza Road.